kale ndi wano ne Uncle JohnKay writer tuli ku Maria Flow. John soko tubuulire enteekateeka eri etya oyita abantu bajje era embeera nga bw'ogiraba Uncle tuzze ekyabadde Kampala ate kyo kigenda sukkawo wano kyomugamba kyemulese wano tekyanjawulo ku kyabadde ku gundi anti okimanyi Carol Nantongo-Ensonga omu ku bayimbi abalina Katonda abawadde ekisa mulembe guno ekisooka baagalwa ekyokubiri bakolera ddala omulimu gwabwe mukwagala okungi bayimba so Carol agenda kuyimbira abantu nsaba mwenna abali eyo mbeegayiridde akadde tukakwate olunaku lwa leero kyebiri ku kyetaano n'ataano tuwagire Carol Nantongo naye Carol Nantongo kiyinza okuba nga kitono wabula mujje tuwagire music we Uganda naye ennyimba kizawandiika eza Carol Nantongo abasinga Carol Nantongo nawandiika ensonga ero yayimba n'omukulu Kabyesemboga era nze ne Judas tuwandiika Ndagirira gy'oli then waliyo gwe wange wabaayo Nakusiima nakola n'omukulu so basically eziri ate kati eziri mu pipeline ezijja ente nnyo naye okimanyi nti John oli muyimbi naye abasinga tebakimanyi asinga amanyi nti omuntu bw'aba awandiika buwandiisa atamanyi kuyimba lwaki otuwaddemu akapeera kandagirira oba ak'ensonga atulaba wano n'akakasa anti kati engeri gye wali ebyuma ebikuba kiyinza okubeera ekizibu naye ajja kuwulira teweekwasa gwe tuwe ajja wulira nafunye omwana nfuukidde ensonga genda naye bw'obanga omusimye singa otuwadde Ndagirira naye zonna naziyimba karo agamba anyimba tagenda ziyimba enyimba zonna agenda kuziyimba zonna nga bwe yazimbye Kampala talina lwagenda kujja okuviira ddala ku nsika paka olwaleero we tuli kutosalawo zonna agenda ziyimba mujje nga mwetegese temugenda kujjula agenda bakuba endongo ya ddala ndowooza otegedde kale sign out